Simula tukrisa nye wasebunye okusumula ebyemizannyo kwaniriza mu kitundu kyaffe ekira kyagendera ddala maaso olunaku lwa Nagawonye mwezi gwa Mutunda enaku z'omwezi ziri 3 twatumalako omwezi guno ogwa Mutunda tugenda mwezi ogw'ekkumi naye nga nkubuza akali good morning, hope you're having a very good time. Tugenda mu weekend era nga kwizaayo okubeera nga ogituuseemu n'okuyita mu week ayina ebikunyigiriza embeera si nnungi obulamu tebutambula bulungi tebugatta bambi tukuteeka mu ssaala era nga tukusabira Mukama Katonda agikwiseemu naawe ayina kya celebrating. I know it's a weekend bagenda kwanjula omwami agenda kukyala ogenda w'ababi w'omukyala wo mukyala ali mu ddwaliro ssaala muli ku tiptoze musabira asumuluke bulungi tukuteeka mikono gya Mukama Katonda era nga tubayizaayiza okutuuka ku kkula kale onako oluwaleero eggulo twadde twogera ku okukozesa ennimi ez'enjawulo so onako oluwaleero tugendagendako mu batranslators abantu abatuvuunulira twali tukyogeddeko wano emigaso gy'okubeera nga tulina batranslators ebirungi ebirimu kyangu ya communication abavuunula batranslators abavuunula litwayogera ku sign language olulimi olw'obubonero kati kubaana abavuunula nti waliwo omuzungu ajje ku kyalo ne bayitayo hafi eyatuuka mu siniya 4 navuunulira abalala waliwo tuli e Northern Uganda ne bakuyitayo amanyi oluteso novuunulira banno so beyo betwogerako emigaso tugimanyi easier communication okubeera nti oli kyayogedde waliwo agenda bayamba abavuunulire kiyambako okugaba emirimu kyovola nga tubeera like literally everywhere buli wamu buli omu yandiyagadde okuhayaringa omuntu amanyi ennimi ez'enjawulo era batubuuza nnyo nnimi mmeka zosobola okwogera nnimi mmeka zosobola okuwandiika nnimi mmeka z'owulira ne bamanya kati nno gojja kubeera wa mugaso bwe tufuna ono ojja kujja oyambeko wano tunaafuna omuntu bwati ojja kujja oyambeko wano n'ebintu ebirala emirimu malwaliro mu kanisa mu telecommunication companies mu kooti byonna ebyo twetaaga abantu abamanyi ennimi ez'enjawulo because wakuŋŋaanizibwa abantu ab'enjawulo now twayogerako ku birungi ebirimu byeyo byenkubulidde ebyenjawulo naye bwe tudde eno abantu bano naddala nga celebratinga olunaku lwabwe batranslators nze I always say ekyobugagga laba sinnabafuna time bulungi nnyo but singa nfuna time ekintu kye nandiyagadde okuyiga zennimi at least nina ennimi zempulira ezo nga bannaye temundyako mmere ate kati nagenda wano nga nkola mu momo bambuza nnimi mmeka z'oyogera okitegeera nti ennimi kintu kya bugagga nnyo kintu kya bbeeyi nemuka bannaye okwogera njogera zino naye okuwulira mpulira zino ojja nze mpulira olunyankole mpulira olukiga mpulira olusoga mpulira oluganda oluzungu at least ninako nange ennimi zange nga 6 nga siviiramu awo olutooro olunyoro ezo nanziwulira So I'm rich at that point. At least I'll siremererwa. Nyinza obuta communicating back, but at least impulira. Then okwogera nina ennimi zange nga 4 waawo basobola okuyitawo. Now nti kyabugagga nnyo kubanga omanyi ennimi kikwanguyiza obulamu gyogenda obulamu bwanguwa emirimu like literally obeera ku soft life nga tubeera ene waffe n'omanya nti mami bwayogera mpulira daddy wayogera mpulira abaana eboogera mpulira buli kimu ku mulimu eboogera mpulira so ne mu societies endala obulamu buba bujja kukwanguira singa womanyi ennimi ez'enjawulo kakati waliwo challenges ez'abantu bano abayamba ze bafeesinga bano abatranslatinga si mulimu mwangu nnyo nga bw'ogulowooza nti yeyo naye kakati afi owamanyi olunyankole aye lwaki abanyankole tobatranslatinga kyoba tobavuunulira yes kiringa ekyangu but communication nga yo erimuko obulipo nti abantu bano bwe basanga nti yes ayinza okubeera ali hired kubeera mu kooti ne baleeta hafi nga nze ali mu kaguli olulimi kirwowulira nti mpulira Luganda omulamuzi n'atandika okwogera oluzungu nga munnamateeka oli omulala mwanvunuulira bwa translatinga ku kyentegeera naye waliwo ebizibu bye basanga naw olunaku lwa betugenda tutunuulira as we celebrate them okisookera ddala okusengeka sentences bw'oba nti ekigambo bwe kiti bw'olina okyogera ebigambo ebimu tubyogera naye biina ensengeka gye bino ttambulamu nti nyinza okuwa example nga mulimu ebintu bye twamanyira era ng'omuntu oyinza okyogera nga exactly oyogedde Luganda for example nga ddala Luganda naye omuntu nagamba buyo
Benga tikiringa ekitakola sense ng'olinga ekigamba kivudde emabega oba amikisinze makkati kati ng'ekintu ffe tukimanyi naddala eno mu Luganda nti omwana alina faanana muzadde we hafi alina kubanga bw'oba oweekizampu nti hafi afaanana maama we kyekikola amakulu kuba omwana yeyasangawo nnyina gw'alina okufaanana nojja sanga omuntu ye wabanga akyogedde oba mu lulimi lwe oba luzungu nagamba this lady looks like that daughter oba olaba nga amakulu gabeera nga agatyo kiyinza okuba essaawa ezo siyinza obutakola nnyo makulu naye eri bw'atandika ng'emboozi yeeyongerayo nga sentesi yeeyongerayo oba olugero lw'abadde anyumya kiyinza ate okukyusa meaning so ebiseera ebisinga kyetagisa omuntu aba ategeera ennyo oba n'amanya nti eno emboozi erina gyeyinza okuguka oba n'asooka n'akireka nga bwe kiri n'agamba this lady looks like that daughter then eyo maaso then kiyinza okukola sense naye ate bw'oyagala okizze mu lulimi kati singa abadde translating abadde muganda nganze nze mbadde tekikola sense ate omukyala tayinza kufaanana mwana we omwana alina okufaanana maama we bw'okikyusa kiyinza okukyusa amakulu so structuring sentences ezo olumu kireetamu obuzibu so ezimu ezo challenge zituukako abo abantu abatranslatinga then tulina idioms and expressions idioms byebisoko mu lulimi Oluganda ate ne mu Luzungu gyebiri ebigambo ebyo ebikakali by the time ffenna tumanyi mu nnimi ez'enjawulo ati nga bwe nkugambye nti nze olusoga nduwulira era nsobola oddogera naye ate balina olusoga olwabwe luli bwe nali nga nsoma ejjinja obusawo ng'agamba olusoga olw'ekamuli lwo bayinza n'okwogera n'otakwasaamu naffe Abaganda tulina Oluganda nti nze nsobola okubeera nga nnakula nga njogera Oluganda naye ate waliwo ewantu wennyinza ottuuka nga sobola na kubikkula mumwa ng'ebigambo byeyogera bikakali byebyo ebisoko ne mu Luzungu mwebiri ze tuyita idioms ti omuntu ajja kwogera ekigambo ngambe ye naye kaakati ono ddala byayogera now kati nga mu Luzungu like omuntu ayinza okozesa ekigambo pull someone's leg Simon akujjawo okugulu kwe ngalooza bagenda musika kugulu then obugambo so far so good pull yourself together like get yourself together my patience has run out Yendo mati yangama take part in emtoka sigirikiye dashika 2 kutoba ngambi echi nogamba kati ngujje mungu te oba nakabuuzani nakabuuze emekoyo sidda nnyo jjojuzi wano myaka ng'etaano emabega bambi so ebyo ebigambo I love you to the moon and back biki ebintu ebitonotono weebityo ate eby'Oluganda tulinayo nga ki ebisoko anga okoze obuzibu ate n'oyogera ebyange byogere mu Luzungu kyeŋŋamba mbadde nahano nga paati ya Luzungu nnyo bulijjo ngamba musheno nze Oluzungu era tukambye Oluzungu nga abakuletanga mu mundu ekimbe gye kikubalidde embirizi n'enkyusa kati era n'ekyo kisoko omuntu atamanyi Luganda ekimbe kimubaza embirizi so ebigambo gye biri bingi eby'Oluganda kati gwe lwakuba ndowooza kati obimanyi gwe owulira ng'ebya bulijjo now that is what we are talking about kati gwe bonojja n'obyogera nagamba olumbe lubaze hafa embirizi ne waliwo abasukka najja n'agatta 3 omulundi gumu n'ogamba ono waki afa n'obulamu kakati ebyambidde biki byo omubaka abaatufumba yafumba bufumbi so ebigambo ebyo byowulira ebibanga nolowoozawo omuntu takola sense naye nga gyebiri so those are the idioms zetwogerako nti kati nze kikwetagisa okuba nga wasoma olulimi olwo nga va ku bino okuluyiga obuyizzi ng'olutegeera deeply ng'olutegeera bulungi nnyo nti omuntu wanaatuuka oddogera nti wonatuuka n'ogamba olumbe lumubaza embirizi nze atranslating era ninja kitegeera kyotegeeza kati wenabanga just olulimi nayiga lwakwogera bwogeza olutranslatinga kijja kunnema and anything kyetategere mu communication kala abantu nomwe mwine ebisoko kala ojasa ku bantu nga bogezi ba Luzungu anti akwata n'ebigambo bisatu n'abisalako ali mu consulting sentence nagamba SPA naye nga gwayogerako akirikinga mu nategeera nti asazi kisale akikiko kitegeera and mu communication oli ne wabuka mu kagambo is kaba kiba tekyakola makulu kyovolanga tudda ku social media ne tusekerera abantu nga sentence amanyi kati now nze I speak faster than what I type fast okusinga ne bwenjogera nze nganze for example nga ndi ku computer banga typinga obwongo bwange
omikono gyange kitambula nnyo okusinga obwongo bwange kyebuleeta kati nyinza okumaliza nga sentence ngiwandiise naye nga skipinzeemu ebigambo bwe siddamu gisomamu bwe ngiteekayo buteesi ejja kuba nga tekola makulu so abantu abamu balina eyo weakness kati eyo communication ekigambo ekimu n'ekimisinga mu sentence eba tekyakola makulu era kyola abantu naseka okubya embogo naseka kuba yakisomyemu ne mu Luganda mutte ne mutte ebifaanagana eyawandika ebbaluwa nga ayagala bamutte n'agamba bamutte amaliriza nga bamuwanise yes so lwero olulimi and also waliwo ebigambo byetubeera nga mu lulimi olwo Oluganda gyebiri mu Luzungu tebiriyo oba mu Luzungu gyebiri mpa example mu nnimi nga eno eringa because ennimi bakyusankyuse zakyusibwa dictionary yajja nekyusibwa buli ggwanga neritondawo kyobula nga tutukati twa celebrating nti Abaganda twagenda ku Google naye mulimu ebitaliiyo bye bagenda bongerayo buno buntu bwa wansi fa YouTube twatuza azunga nataka okulaba emboozi zaffe okitegeera bagenda bongerayo mpola kati ne dictionary y'Oluganda ojasanga bogenda mu y'Olunyankole nabo osanga nga mulimu emisinga kati beere bino ebitabo bya Bible and all that mulimu ebiba bimisinga kati wotuuka for example nga nina kya Luzungu nga translating okudda mu Luganda eggulo twadde twogera ku kigambo peruuka etugamba yini Abaganda pel nekikituka mu peruuka kati kyatuuka okubeera nga balina okikyusa naye nga maybe tekiriiwo ne bakiganda waza sakabuzooba steringi bwebiti kati bw'otuuka nga oli mu communication ng'olina bw'okyusiza kiyinza okinoonya mu bwongo bwo ne kibula n'ogamba kati omuzungu aŋŋambye peero kati bano mbakyusize ntya so no ebigambo ebimu ebyabeera nga balina bitwalirawo okitegeera kati ate bali bogaba peruuka kati otona ategeeza ki so ezo nazo challenges then mulimu ebigambo mu Luzungu bye tuyina for example babiyita the two words nga ekigambo noweewola ebigambo eri n'ebigambo eno n'okola ekigambo ng'ekigambo break up break down kigambo kyakyo ne break kigambo kyakyo kati mbulira bw'oba nga ovvuunulira omuntu break bameyese paka wansi kiba kifuuka kyakwawukana okitegeera so kikwetagisa okuba nga okutegeera kulungi nnyo okusinga okukulaminga ogenda kugatta obwongo bwo bali obanyonyole bulungi fill up tooth ne brush omwana twali tusomeeyo kati batugamba teeka in plural because ebitya kati batandika nti nga nakamo house houses lake lakes batandika okukalubyamu housewife nebabigatta ebigambo oli n'agamba sijja kutoba nabo n'agikyusa houses wives Sabambi, it's a challenge. Cowboy. Aho lyagamba ogize mu plural. So ekigambo nga kiva mu bigambo bagate ekigambo kimu n'ekirala tene bakola ye ekintu ekirala. Nakyo kireetera watera okubeerawo challenge ku muntu akyusa olulimi. Then tuyina olulimi lwe tuyita sarcasm. Sarcasm lulinga olulimi oba oluba lujeregereza. Oba olujubisa era nga okusaakanya we bakikyusa mu webale nnyo kuba nategeera olulimi luno lwa sarcasm sirumanyi nnyo naye ndwagala nnyo ndwewola nnyo lwanyambako personally okumala entalo za social media tosobola sangayo nga nkuvumya ekigambo kyonna but nja kukwamba ka statement kikwetagisa okuba nga otegeera nnyo okumanya nti afi kino kyaŋŋambye nzija n'obuntu bwange nga bugonvugonvu nga kakwisamuwe kati amaaso naye nga oyo agamba nziba n'ekyanaggo wantama n'omwebaza neeyanziza kasasigwa nsasulira rent ng'omulaga olinga tonyiiza naye ng'okoze eki era nakyo kyetagisa omuntu ategeera nti oli sarcastic ogamba ono nno kyamukoze tojja nabiri bigambo bigumu bya gravity oba bya wini naye jesiga omuntu omuyisamu kaawa amaaso yesu omanyi abantu bulijjo waliwo omuntu akulumba atime tojja mmulaba kakati olina omulaga nti omulabi no kati bw'omulaba nabeera nga takitegeera ki kyoliko so olwo olulimi nalwo luzibu kwafula olulimi nolulumu bamaama lwe batugambanga ndeese butto muteeke ku mutwe
kale kakati omaze okulya essowaani zireke waawo nja kuzijjawo bambi kifala kyattunga otambula ogenda emigo gye bayinza okukuba n'omugamba lwaki towambuuliti nedda byakolanga abaana baalinga bagezi naye si baakati oli kumukuba yeekyanga nti kale nkuba omwana akuwewe omuzadde naga agenda ku luzzi osuleyo naye nga ddala osobola osulayo okitegeera byakolanga nekaka nedda mpolampola I think fe abataneze bulungi baana omwana mugamba akikuteekeko naye naakikuteekako ale ng'alina n'obujulizi wakimugambye akulikoodi omuzadde n'agamba muzadde wa munanfuusi kinga ono ye yaŋŋambye nkimuteeke ku mutwe nakitadde ku magulu rememba nga omuzadde ayinza wanika omukono okola oti kale nkuba munange nagalamira n'owulira nga neweeyalawo wekka nga tananakufana kirabika kyokkuba omuzadde naye nga twatuleko n'ekivuko ekyakuba tatawa so olulimi olw'okubeera nti omuntu alinga akuweeyinze era nawe lwetagisa omuntu luba lwagezesa kutestinga intellectual yo kulaba kuzuukusa oli akugamba ekitasoboka just to wake you up ekitasoboka just omuntu agambe nawe bw'okikola nga ajja kwewunya agambe naye nno ssebo ono ate musirumu ye mulala oli najja n'agamba nekyana gwe toyina magezi ondabye otya kakyangu yes so then ne speed ne abantu kwe bavuunulira kizijukiza akalulu oba kaali kawa Kyagulanyi ke yaliko oba aluwa yayogera ebigambo bye bwe biti omusajja nayogeramu ekigambo kimu nakiko namutunuulira ati namugamba ai for real ddala ki kyenjogedde ebigambo ebimu abantu abamu balina speed mu bigambo byabwe abamu tulina nabo abali buliifu and then nekirala nze bwe mba nyinyonnyola Oluganda kyobolanga ku ssomero baatugambanga muyombe mu Luzungu temusobola kuyomba bigambo bisukka 10 naye buli omu atandika ofulugutula mu lulimi lwe agenda wanvuya emboozi n'obusungu na buli kimu okitegeera so naye babateeka mu lulimi lwe mutategeera bulungi mwekomaako era abasajja kano nkabawanga kakodyo odzeewako omukazi ayomba dda mu Luzungu mugenda kubeera ku stupid agenda kubuuza onalyaki so kati ebeera challenge singa tubeera tulina kyetuvuunula tulina betutranslatingira nze bwe mba njogera mu Luganda nga translatinga mu lulimi olulala nze nyinza okukinnyonnyola deeply kuba Oluganda ndutegeera kati ye bw'atuuka nakitematemaku mu ye kyategedde kuba kufunza naye ebisinga ne mukuvvuunula oli aba afunza byoyogedde aba afunza makulu g'oyo byayogedde so wabanga omuntu interpret omutuufu yandibadde okuleka ng'oli alina ebigambo byayagala specifically nga muli mukuvvuuna katabo naye kati for example muli mu sermon kyandibadde oli kufunza gwe byoyogedde anti kyandibadde kirungi omuntu naye n'afunza kyategedde kati olumu challenge eyinza obbeerawo nti nze njogera Luganda bavuunulira bamanyi Luganda bamanyi Lunyoro noono ayogera Lunyoro kati nze nga si bwenjogera ye tategedde kyenjogedde ate nange simuwulira kati nga sina ngeri gye mutereezaamu ti munnaye no this is not what I meant kati mulimu ebigambo ebimu nga bwe bisawundi nga biringa ebifaanagana naye nga amakulu ga njawulo hanga ne anga njogera ku njala eri hanga ayogedde ku anga obusungu kati ate nga simufuna kumbe kati information ekyuse jawa bali abantu jukira nabo tebampulira ye yampulira ate tantegedde so there is a big challenge naye nga obulamu bwetu tulina obutwala tulina ogenda mpola naye nga onako olwaleero bambi beewaayo okubeera nti bo batwala extra time kutegeera ennimi endala newabeerawo easy communication mu nsi yonna. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula.